ascertain whether you are Mr. Emodu David. Do you have your nationality, the card with you? I do. Kindly show us. These particular elections in issue? No. 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 Kama wange naye sobola kukozesa simu kubakwata ku nsonga bali bankuba omuntu ng'ali kukuba wati I was informed by the petitioner which information I honestly believed to be kamange nakyogeddeko wano eno nti nno nategeezebwa mukama. confirmed. In paragraph 16, where you are talking about police blocking Mr. Male Willison and his team, you are not there. Is that true? Yes. He was never there. Elections in the issue. In whose favor did you vote? Saalonda. So, Kayondo, who had a symbol of Kayondo, who had a symbol of telling them that his symbol was an umbrella. Is that true? Kambe kyewe mukama wange. That Kayondo, who had a symbol which is a hope, went to the voters while campaigning in Emukono South County constituency and told them that his symbol was an umbrella. Is that true? Yabagamba bali mu mukago. So he never campaigned that his symbol was an umbrella. No umbrella. Mukama wange kyenkana zonna zonna ze nalimu. In paragraph 18, we say the first respondent on several occasions while he was campaigning, he informed people that he was the official of our candidate. How many such several occasions are we looking at here? Mange zonna emirundi gye nagenda mu kampeyini ze yakyo emirundi gyonna gye nagendayo. You don't remember? I don't remember. He doesn't remember. What we have? We have
Bubadde bukunukidde nnyo nga temuli nsonga. Ekirayiro kyaleese mu kkooti kya luzungu ate nga ye yakissaako omukono. Tumugamba atusomeremu mu kirayiro kye ate tasobola kisoma. Kaakati ekirayiro ekyo ekimenya amateeka tetusobola kukkiriza kisigale ku likodi ya kkooti kuyimirirwako. Tekiba n'amakulu, tewabaawo bujulizi bwamu, era kyova olaba tetukaluubiriddwa kusaba mulamuzi ekirayiro ky'oyo akisuule mu kasero, akitwale nti temwalimu makulu okuva ku ntandikwa, kuba ekirayiro ekituufu kyalibadde kikolebwa bwe kyalikoleddwa mu lulimi olunyaanyimbe, kyalibadde nga waliwo ateekako satifikeeti nga yeerumiriza bw'amanyi olunyaanyimbe n'oluganda, era nti amaze kuzza bulungi ekiwandiiko ekyo mu lulimi oluganda ng'akijja mu lunyaanyimbe, ono akiteekako omukono n'akitegeera bulungi n'alyoka akissaako omukono. Naye ekyo tekibaddeeko. Nabwe kityo ng'alinganga wetebwa omukono ateekeko siginica ku kyo ekitakkirizibwa mu mateeka. Olina kusayininga by'omanyi. Ng'osayininga otya ekiwandiiko eky'Olufalansa nga tomanyi Lufalansa n'olowooza nti bituufu. Affidavit of his was offending provisions of the law. It is an affidavit which was written in English and it was signed while in that English language. But the person who is alleged to have executed the same does not know English language. He could hardly read his document, yet he was purporting to be the one who authored, who signed the document. It offends the provisions of Illiterates Protection Act, among other laws. The law requires that such a document must be translated from that English language to Luganda language, and the one who is translating must make a certificate that I, X, Y, Z, well conversant with both English and Luganda languages. I have translated the contents of that document to the deponent who appeared to have understood the same before penning his signature. That was missing, and so we applied to have such expunged, and the judge found no difficulty in expunging the same, since even a counsel for the petitioner never objected to our application to have it expunged and struck off the court record. Of the Illiterates Protection Act, an illiterate person has to have a certificate of translation. And that's the reason why it was struck off. That is it. You mean it doesn't going to cost you? Not certainly. No amount of evidence is needed to prove a fact. That is under the law, Section 133 of the Evidence Act. Even by one evidence, that's why you see someone can be convicted on only one witness. For example, like rape. If the victim says, he touched me, we are weak. So, did you see the Raila Odinga petition? You remember the Raila Odinga petition? Well, how did he bring his evidence? He brought it in a lorry. If you saw it, did he win? Tewali bungi bwa bujjulizi obuliwo okukakasa ki ekintu kyaliwo n'obujulizi bw'omuntu omu eyalaba eyawulira bisobola okubeerawo kubanga Peter Sekiziyivu byabadde agenda okuba ye bbona ebyawadde Peter Kayizi ye bbona ebyawadde Sekiziyivu ye male byawa bano bajja kukatiriza ku bujulizi olwedde male bwe yawa mu mateeka kye tuyita collaboration. Lwaki
omwana w'omugenzi muwawule eŋŋombere Vincent Kayizi kooti emugobeze obulimba nemugaana obujulizi bwo tetusobola kuddamu buwulira. Omwana alumizza bazadde be abaafa nti baafuna ssente ate nga bafu. Kooti nemugoba nemugamba toddamu n'okulabika kwano ne bamugjayo. Kati n'aswaluka. Era twetondera abagenzi taata muwawule nti tekikubanga omusu w'omuzadde tegufa ne bw'abanga omwana asobodde okuswaza bw'atyo mu kufaakwo kibi nnyo kibi ddala, naye kooti etuyambye togenda kuswaluka nnyo kubanga obujulizi ebugobye nemugamba taddamu okubaako nekyayogera. Naye nga mukadde waffe muwawule wakolerera erinnya lyo tukwetondera olw'omwana oyo Peter Kayizi, tukwetondera ddala nti tusobodde okutawaanya mu kufaakwo, naye omwana Peter Kayizi yabireese. Tusonyiwe mukadde muwawule wummula mirembe. Omu gwe baateekako ng'abajulizi abajja okwana okulumiriza nti namuwa amabugo ng'afiiriddwa muganda we Namukasa, agambye tasobola kulabika mu byabusiru bwebiti, n'agamba ye tasobola kulabika mu kooti kuba ku bujulizi ku bintu byatamanyiiko mutwe n'amagulu. Kale kooti neewunzika ng'egamba ti n'obwo obujulizi buveeko kubanga maama Nakiwala tabimanyiiko. N'olw'ensonga enjagala okumwebaza maama Nakiwala ng'omuntu omukulu obuteenyigira mwono gasiya obw'okuba nti naalumiriza abantu abalina ennugu yaabwe. Oli agamba lwaki nze kubanga tukuze ffenna ku kyalo, lwaki ampitako? Ne musajja mukulu gwe twawangula yalowooza nti nno buli kiseera olina kubeera mu bukulembeze. Kayondo yakuwangula naye gwe oba olina omumulemesa mbu omulemese sente azireete mu kooti. Yes, kale sente mu kooti zizze, naye era abantu tujja bakolera. Tetujja zimalira mu kooti, abantu baffe tujja bakolera. Gwe kanya kuteekamu sente beera kabonganji otulemese, naye nga gwe baakuwa emyaka gy'etaano n'olemwa bulemwa kukola, kakati gwe weewaddeyo fe otulemese okukola, bu sente zonna tuziteeke mu kooti. Naye musajja mukulu Katonda ajja kukulamula. Mwebale nnyo.